ebintu byetusanze eno mu West Nile district ziringa 13 Terego, Maracha, Adjumani, Arua City, Moyo n'endala. Abantu abetaaga okuliyirirwa olwa ente ze baafiirwa mu lutalo bangi naye tusanze nti waliwo n'ebirala, waliwo n'abasuubuzi n'ensonga endala nnyingi nnyo ezeetaaga okuliyirirwa. Kati ebimu ebitagenda mu komiti yaffe tugenda biwa abakomiti abalina obihandolinga naffe tukole ku bye tulina okuhandolinga bye tuli mu kukolako kati. Kyannaku batugambye abantu abaclaiminga bawo claimants oba abantu abetaaga oliyirira bangi ku bo ate baafa. Kati ne families zaabwe nazo ziri mu kuutakaggo okulaba nga bafuna okuliyirirwa kuno. Kyolaba nga kiraka kibamazeemu amaanyi. Waliwo n'abagambye nti abamu baatuka n'okuba nga list tebaziwaayo nga balaba tebalina lwaki baziwaayo. Naye fe obuvunaanyizibwa bwaffe nga komiti nti gavumenti bw'ekola ekisuubizo bwe yeeyama fe obuvunaanyizibwa kugoberera kulaba nti ekisuubizo ekyo ekituukiriza. Baakola ekisuubizo eri West Nile, eri Acholi, eri Lango, eri Teso, eri Sebeyi, eri Karamojja. Kakati tutambula mu bitundu bino okukakasa oba okulaba gavumenti etuuseewa ku kutuukiriza kino. Waliwo abatugambyeko nti waliwo abakulu mu ofiisi ezimu basaba abantu ssente, obwo bukenuzi babeera basaba ssente ezo tujja kubigobera nabyo tulabe. Waliwo abatugambye abantu abawandiika ab'empewo nabyo byetaaga kugoberera okulaba. Twasinkanyeko saawole za gavumenti era ku nsonga zezimu tujja kuddamu okusinkana tubategeeze bye tujja eno nabo bongere tutegeeza batuuseewa ku mbeera eyo. Bakaaba era abo batugambye nti ku bo bali 112 ku bo 96 baafa. Kyannaku naye yensonga lwaki tuli wano okugoberera okulaba nga gavumenti etuukiriza obweyamo bwayo ku bantu abo. Tetubawadde ebbanga kubanga tulina okugenda ne tukola report. Bwe tukola report ne tugipresentinga eri Parliament neekubaganya ebirowoozo kubanga era Parliament yeeyisa ne ssente okusobola okuva budget okusobola okubasasula. Abadde balina ekirowoozo nti Parliament yandise wabula ssente ezo zibandikisiza okukka ku pasetinga. Waliwo abalala ne bagamba Parliament ejjeeno ebawulirize. Kikoze bulungi. Ebirowoozo bya bannayuganda byonna biweebwa ekitiibwa. Waliwo abagamba nti Parliament ejje mambuka ga Uganda, waliwo n'abagambye ennino tejja nga baga nti ssente ezo zikozesebwe. Kati ebirowoozo ebyo ffe ng'akakiiko obuvunaanyizibwa bwaffe ku birowoozo ebyo kubiteeka mu ripooti yaffe Parliament n'ebikubaganyako ebirowoozo n'eraba ekyokukola.